Abaganda balina olugero olugamba nti aligaweesa bwe galimuddira, abamanyi Oluganda munnyambeko mulummalireyo. Diini Lubowa ogwa loopu mugamba tegumukkidde ddala mu vvi. Nkwegayiridde akatambi kano njagala okampeere obudde onnyambe n'ekirala kwe kukansheyalingira katuuke ku munywanyi wo omulala tuluviire ddala ku ntono era tweyongere okubitegeerako n'okubinnyonnyoka. Kamala okubawa akatambi kano ate tweyongereyo. Musooke mulumbe yeekolera, kubanga yeekolera n'okutuuka okugenda e Nairobi awo waali nabagamba yajjako mu inbox yange. Yeekolera aveeyo abuulira abantu okudduka wano abaali bagenda omukuba tabamanyi nti baali ba mu nnyumba ennene eya State House, era okutuuka okufuluma okugenda awo waali lwaki tabulira abantu nti Mwami Museveni y'omukuba amufacilitatinga n'agenda awo waasula. Gwayita mukama wa amuwandiikidde ebbaluwa n'ebbaluwa eziwera Bobi Wine amukolere ku mpapula afulume yeeyongereyo either agende Canada oba mu America oba mu nsi endala, naye yamubuuka n'ategeera nti yalaba ku mukulu ne boogeramu ne bamuwa kasente n'afuluma okugenda e Nairobi. Awo waasula mu eri eyo gy'asulamu, waasula awo e Nairobi tewasulwawo bantu banoonya bubuddamu nga tebaliiko muntu abafacilitate nga sente zitegerekeka. Abaana abasinga yadde bali abali wali e Kasarani naye akimanyi, era nejjuza ogenda okwekubya ebifaananyi n'omukulu ng'agezaako kwagala kuggumiza. Yeekubya ne Bobi Wine ebifaananyi awo lwe yamulekerayo akasente ke yamuwaayo ng'agezaako okuggumiza. Empapula eri zaali mu kusaba bagambe nti ali naye. Neebuulira abantu nti awo wooliyo facilitated. Mwe muyimirira ne mugamba abantu mbu Mwami Museveni yamusasula, gwe basasula tonnaba kweyogerako. You paid by Mwami Museveni mwennyini yakutadde awo. Ku muntu yenna alengerera ewala bw'amala okuwulira akatambi ako ategeererawo nti Bwana Diini Lubowa ayagala akukwata yeekolera amufuule kaabuyonjo mwayagala okutoowolokokera. Nkiddamu, Diini Lubowa ayagala kukwata yeekolera itongwa amufuule kaabuyonjo mwayagala okutoowolokokera. Olwa bino bye ŋŋenda okukunnyonnyola. Omuntu gwe tuli mu kwogerako agudde entalo nnyingi nnyo ku bantu bangi ab'enjawulo, era abalabye nga nkola program ku mukutu ogumu nabagambye nti Diini Lubowa akadde kano kaalimu kaakatyabaga wakati mu kubeera nti talina correct and appropriate information ekwatagana ku byabadde ng'ayogera ku Weekitiibwa Loopu amanyikiddwa nga Joel. Olwaleero anoonya we yeekwatira ku kitengejja, kubanga Diini ye muntu atayagalangako kufukamira, ayagala nnyo okuyungira muli mwerabire ebibaddewo, ayagala nnyo okubalaga nti newankubadde omulamu agutaddemu kabanga kagere ajja kuguddira oluvannyuma. Omuntu eyeeyama okukuba loopu okumala ebbanga kumpi eriwera ekitundutundu ky'omwaka nga byali bigambo bye yayogera olunaku lw'eggulo mu katambi ako kenkuwadde namulabye alumba omuntu omulala nga ye yeekolera. Lwaki kino akikola? Njagala oklarifying eri buli munnayuganda. Bino byenjogera tebakulimba nti ndi mu kudifendinga yeekolera, nedda. Gye buvuddeko mujjukira omukulu oyo nga yeeyita ejjembe era nga ye agamba nti mweteefuteefu okukuba NUP mpaka ku ttaka. Ono yatuwa n'ennaku n'atugamba nti mu bbanga bwe riti ajja kubeera ng'ayina ababaka aba NUP be mulaba nga baabulidde ekibiina. Ebyo byonna byakoma mu bigambo oba tukiyite nti byafuuka lufumo, byafuuka byakunyumyako, byafuuka byakwogerwako bwogerwa kubanga tebyateekebwa mu nkola. Omuntu y'omu abadde ng'alabwako mu butambi ng'alayira okufaafagana n'ekibiina ekya NUP nga bwe mubadde nga mujja mu bulaba. Kati olwaleero bwe tumulaba nga yakava ku loopu oba muyite leader of opposition Honorable Joel ng'awalampa omu ku abo aboogerera ekibiina ekya NUP fe abalengerera ewala tugamba nti gumutuddemu kubanga talina bujulizi ddala bwankalakkalira nga bw'abadde agamba eri bannayuganda nti abulina. Njagala tugende mpola. Bwe nabadde nkola programu yange
nabagambye nti Diini Lubowa wetwogerera ali mu katu. Mu ntandikwa Diini Lubowa yavaayo n'alambulula mu katambi nti Rope yali aweereddwa omudidi gwa kawumbi kalamba ak'e Uganda, era nga yatugamba nti ekitongole kya Uganda Airlines kyakwata akawumbi ako ne kaweebwa Rope, era mbu waliwo abantu abamu oba ababaka abamu akawumbi ako mwe kaayita okujja okutuuka ku Rope ow'ekitiibwa. Olwaleero wetwogerera mu katambi era akakoleddwa olunaku olw'eggulo, Diini Lubowa yavuddeyo n'atuclarifyingira n'atugamba nti twawula ebintu bino byombiriri, twawula alipoota eya Civil Aviation Authority, twawule na alipoota eya Uganda Airlines. Njagadde nnyo abali eyabampulira munnyambeko okunjawulira ebitongole bino byombiriri. Diini Lubowa mu ntandikwa mumuyina mu butambi kubanga mubadde mumugoberera. Yagamba nti ekitongole eky'ennyonyi ekya Uganda Airlines kyekyawa Rope akawumbi kalamba ke yajja nga ayongerako kuva kawumbi kamu nadda kawumbi kamu miliyoni 4 n'avaawo n'ayongerako, kati olwaleero twogerera mu kawumbi kamu ne miliyoni 7. Muntu y'omu era abangi abali eyo gwe bakyawulira. Kati olwaleero oluvannyuma lw'embeera okumwonoonekera nga mwenna mutegedde bakamaabe abaamuwa contract eno ne ddiiru wa gye yakutukira n'ebigenderero ebyali emabega wa contract eno nti byali byakumakinga sure nti Diini Lubowa alaga ekifaananyi oba oliyaawo eri abantu nti ekibiina ekiringa ekivuganya gavumenti nga kigamba nti nno kirwanagana n'obulyake, ate kyo kyennyini kyekikulembedde mu kukola obulyake n'okulya enguzi. Yalina kubeera ng'ataakinga ng'alumba ebikonge ebinene oba ebikonge ebikulu mu kibiina ekya NUP. Yatandikira kwani? Yatandikira ku Secretary General Nup Rubongoya, oyo n'amuba n'amuvaako. Olwaleero wetwogerera ali ku Rope n'abalala bangi nnyo, naye nga tannaba kutuuka ku Rope yayagala okutunula mu kamwa ka Kyagulanyi, era mujjukira bulungi nnyo nga yeewera n'agamba nti nno Kyagulanyi amutya era talina ngeri gy'ajjamuwaamu interview kubanga byajja okumwokya tajja kubeera ebo kubyanukula, kubanga yali afuba ku grabbing attention ya Bobi Wine. Bobi Wine amuweeyo interview, naye ng'ayita mabega kye tuyita reverse psychology afune interview ku Bobi Wine abeeko ebirala byatemamu. Muntu y'omu mujjukira nga yakuba omukyala Dr. Rina Zedriga, era mujjukira bulungi akatambi kali kabungeeta ku mikutu emigatta abantu. Tuli ku muntu atya Diini Lubowa gwe tuli mu kwogerako. Olwaleero ayina entalo mmeka? Bwe nabadde nkola interview nabagambye nti Diini Lubowa ku mulimu gwaliko yandiyagala okukola omulimu gw'abakamaabe, naye talina olutalo olupya lwali mu kuggulawo. Njagala weeteekeko mu bigere by'omukyala Bamuturaki eyali yamanyi nti nno bino abivuddemu tebigenda kuddamu kwogerwako mu media oluvannyuma lwa lipooti okubeera ng'erinnyiddwamu eggere n'etatuuka ku floor ya Parliament. Mwenna mulabye obutambi tubadde nga tububateerayo nga Rope Joel aleeta alipoota ajanjule eri ababaka ba Parliament. Omukyala Anita Anet Among n'amukomako n'amugamba nedda eyalipoota yaliikinga era togwanye kugireeta ku floor ya Parliament kubanga Parliament tegwanye kwogera ku kintu kyonna ekyaliikinga okugenda ku social media. Olwaleero bw'okeera ku makya n'ogamba omukyala Anita Among akulaga akawaayiro oba etteeka lyonna erikugira bbiiru yonna oba alipoota yonna eyitidde ku social media obutaleetebwa ku floor ya Parliament kubeera ng'ate ekubaganyako empawa oba kubeera ng'eyogerwako oba kwanjulwa. Wallahi etteeka eryo teririiyo mu mateeka amangi ge tulina mu ggwanga lya Uganda, implying that olwo lwali lukujjukujju kubikkirira alipoota eyo eya Uganda Airlines era ekiri under the Civil Aviation Authority obutatuuka ku floor ya Parliament n'ababaka obutajoogerako obutakunya Bamuturaki eyali emabega w'ekintu ekyo. Diini Lubowa olwaleero bw'akomyawo bino byakomyawo, obutambi buvaayo kamu ku kamu ne ku ebyo ebyali ku floor ya Parliament nga mw'obitadde okuvaayo. Kakati entabu eriwa? Lwaki Diini Lubowa olwaleero avaayo okulondobayo omuntu kwamanyi nti nno bw'anaamulumba
abaana ba Nuupu bagenda kubuukira badaivatingibwe bave ku kiri ekya loopu kye tubaddeko badde ate ku kino ekipya. Alumbyani? Alumbye yeekolera. Lwaki yeekolera mu bonna? Diini Lubowa yalirumbye lumbuye naye ate yamulumbalumba dda. Diini Lubowa yandirumbye omuntu omulala yenna ali mu nkyukakyuka oba ayogerera enkyukakyuka oba avaayo okulaga nti nali ku ludda lw'abantu naye tagenda kubalumba. Lwaki? Bonna abadde ajjanga mabega, abadde ava mabega nga already abalumba. Kati ayagala kulondobayo ono yeekolera itongwa agambe nti mukyali ku ebyo ebya loopu. Waliyo n'ono gavumenti gwe yavujjirira okumutwala e Nairobi. Lwaki bino abikola? Akikola gwa kudaivatinge ove ku bya loopu kubanga ebya loopu bimutuddemu, omuliro gukomyewo. Aba Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority bagamba ebyo byali byakoma. Lwaki bikomyewo mu mawulire? Ani abireetedde okudda mu mawulire? Nti Diini Lubowa. Bakamaabe ba Anita Anet Amongu nabo bali mu katu, bali mu kafubo ne Mwamitibwa Habulwa. Mujjukire nti omukyala Anita Amongu ebbanga eritali ddene mabega akakiiko ka Parliament akakiiko ka NEC aka NRM kabadde kaakatuula nako ne kamukunya lulwe nti waliwo ne meeting emu gye bataamuganya kutuulamu yadde okubeeramu kubanga yali ekwata ku ye. Kati muntu y'omu yagambibwa okubeera nti yali emabega wa Diini Lubowa kw'ogattako n'Oweekitiibwa Mpuuga. Baali bamanyi nti nno okuggyawo bino ebiri mu kutambula ku mikutu emigatta bantu ku corruption balina okulaga nti n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakiwoomyemu omutwe ekyokulwanagana n'obulyake nabo bennyini balyake. Kwe kulumba loopu. Baanoonya omuntu gwe bawa mission ne balaba nga Diini Lubowa atalina kyafiirwa. Naye mu kwagala okukola omulimu guno Diini atayina gy'ateeka omukono mu muliro. Omuliro ogwo gumubabula kati ayagala agweyambulule. Okweyambulula kwe nkugambye mu ntandikwa nti ayagala akwate yeekolera amukolerenga kaabuyonjo mwayagala okutowoolokokera obubi bwe. Diini Lubowa talumba yeekolera nti alina information emukwatako. Tamulumba nti lwakuba yeekolera yali funded by the government ogenda e Nairobi. Nedda. Diini Lubowa ebya loopu jowero bye bimutuddemu kye kimuleetera okulumba yeekolera. Bagambye mu ntandikwa am not defending yeekolera itongwa naye ndi mu kunnyonnyola otegeere bulungi lwaki olwaleero Diini Lubowa eyatugamba nti nagenda kukuba loopu mpaka okuwulira obubi olunaku lw'ejjo video gye twakomye okulaba yadaivatingiddwa n'ava ku loopu ate n'ayingira ani yeekolera munnaki mwogerako nga munna NUP kubanga byonna byayogera abyogerera ku kibiina ekya NUP. Mbadde mabega nga nkulambululira nga nkunnyonnyola abantu bameka mu kibiina ekya NUP Diini ono be yakalumba nenkuwa ekyokulabirako nti yalumba Secretary General w'ekibiina Rubungoya n'amuvaako nadda ku Dr. Rina Zedriga onaye n'amukuba n'ayagala okutunulako mu kamwa ka Bobi Wine n'ateekayo omukono ne bamubabulirayo n'aguggyayo. Bwe yaguggyayo kwe kuweebwa mission emuweebwa ani? Oweekitiibwa Mpuuga. Mission ebwe emuweebwa nga bwe nabagambye mu video gye nakola ku mukutu ogwo ogwa Vikira mbegayiridde mugendeyo mu kirabe nabagamba nti abakulu baatekinga advantage ey'okubeera nti Mpuuga olwaleero akolera gavumenti directly kubanga byonna byakola abikola on behalf of the government. Kyetuva twabagamba nti omuntu abadde takolera gavumenti gw'abadde leader of opposition mu parliament kyekikuleetera gavumenti okufuna obuvumu n'omukwano ogukuwa token of appreciation ya $5,000,000 oba obakoledde mulimu ki? Ekyo nakyo kikulu tukitunuulire. We twogerera Diini Lubowa ayina ebirala bingi nnyo by'abadde alumba. Kaakati obweraliikirivu bwe buliwa? Obweraliikirivu buli wano. Ayina abalabe nkumuliitu. Kati abalabe bano bajja kutekinga advantage ey'okubeera nti olwaleero ali mu kulumba omuntu ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Diini Lubowa babweliminating kubanga olwaleero bw'afa togenda kwewuunya naawe ogenda kubeerawo ogamba oba loopu yamwetidde oba aba Uganda Airlines be bamutemudde oba afiiridde mu parliament oba bamuwa mission ng'emulemye ey'okuba NUP ekigo be bamugyewo nga muganda waffe Ichuli bwe yagenda.
olwaleero mu bintu bye nabawadde olunaku olw'eggulo nabagambye omwana ono yaweebwa obukuumi naye ng'ani akulembera obukuumi bwe? Omu ku bakulembera ab'ebyokwerinda ku paalamenti. Bw'abanga abamukuuma olwaleero era abalondoola emirimu gy'agikola kyenkanawa be bakuuma ku paalamenti. Muganda wange njagala tujjukire era tuddeko emabega nti ne jjajja Ichuli yalina abaamukuuma mu ntandikwa then ne bamuwa n'eddereeva. Ebyo nabyo njagala mubijjukire. Njawulo tewali n'eddiini Lubowa obulamu bwali mu kutambuliramu. Kuva mabega omukulu ono abadde ajja akola amawulire ku bantu ab'enjawulo. Mujjukire eby'omugagga eyali amanyikiddwa nga Kasuukira. Ebyo nabyo ddiini Lubowa yabikolako amawulire. Abo bonna balabe gye bali batudde bamulinda. Waliwo abantu ab'enjawulo babadde nga ajjakubira emirimu gyabwe ng'abagamba nti nno bakola omukwano gw'ebikukujju era batendeka abaana okubaako ebikolo by'omukwano gw'ebikukujju gwe bakola. Abo nabo balabe bali awo. Kakati bw'obeera ggwe nga ggwe ddiini Lubowa okyeyambulula otya? Ddiini Lubowa ayitidde mu yeekolera okweyambulula ebibye. Era mujja kigenderera nti yandirekeraawo n'okuddamu okukuba loopu. Lwaki? Yategedde nti guno gw'engoba tegugenda kufunika, guno gw'engoba tegugenda kubeera mwangu kubanga obutambi bwonna gye buli. Nga loopu alaga nti yatuuka n'okugaana nga mukyala Anita ng'amuyita n'amugaa jangu tugende onegotiatinge n'abantu bano, waliwo private meeting etegekeddwa. Loopu n'agamba akakiiko tukalika abantu bangi. Engeri akakiiko gye tukalika abantu bangi bwe wabaawo ekintu kyonna ekirina okwogera nga kikwatagana kwa lipoota eya Uganda Airlines, ate oluvannyuma omukulu gye yeegaanye eddiini nti ate abaamuwa aba Civil Aviation Authority tebaali ba Uganda Airlines. Wegamba ebigambo by'omukulu ono tebikwatagana. Ye kennyini yekonflictinga mu bigambo bye. Ddiini Lubowa yeetaaga okutuula anoonye engeri gya packaginggamu ebintu bye ebeere genuine eri omulabi, ng'omulabi bw'anaamala okubyegeka emmunyaati buli kimu kijja kubeera nga kiflowinga. Naye ebintu bye tebiflowinga. Watugamba mu ntandikwa akawumbi kamu, olwaddako n'otugamba kamu miliyoni 4, kati olwaleero otugamba nti kale akawumbi kamu ne miliyoni 7. Lwaki okwogerera mu budde buno ate n'ogattako ne comparison mu butambi bwe bw'okola ng'olaga nti nno bali baagabana akawumbi kamu mu miliyoni 7 baali abantu 4, ono yakali omu yekka. Njagala okufundikira bwe nti era njagala obubaka buno bugende eri muganda wange yeekolera Itongwa. Muganda wange yeekolera Itongwa njagala okugamba nti ddiini Lubowa olwaleero akukutte n'akufuula kaabuyonjo mwayagala okutoowola okokera. Era ddiini Lubowa byonna nga biganye naawe ng'alaba tomuyambye kijja kubeera kyangu ddiini Lubowa okubuukira omuntu omulala yenna ali mu kibiina ekya National Unity Platform ng'ayina platform oba ng'ayina abamugoberera, kubanga ebyaloopu byo biganye bimutuddemu. Talina information eri genuine gy'ayina ku bulijjo by'abadde ajja ng'ayogera. Ate nga nkugambye nti ddiini Lubowa tayagala kukafiiramu, tayagala kuvunnama, tayagala kufukamira, ayagala kuyungira muli. Ddiini Lubowa ayungira muli, tayagala kuva kuyundaayi. Ayagala kulaga nti no newankubadde oli amulemeredde, tamulemeredde lwakubanga talina information, wabula ayina emirimu mingi nnyo egy'okukola mu kibiina ekya NUP, kwe kwatakinga omuntu omulala ali mu kibiina kye kimu era ekya NUP. Kwe kuyungira muli kwenjogeddeko. Kati gwe Omunnayuganda abadde awaddeyo attention yo ng'ogitadde ku loopu Jowero okulumbibwa ddiini Lubowa. Leero ddiini Lubowa akulaga alumbyeyo omulala mu NUP ate nga tagenda kukoma ku ono yekka. Bw'anaalaba nga ddiirwa ekyagaanye okutuka due to the other pressure gye nkugambye gy'ayina okuva mu bano be yaggulako entalo emabega, olwaleero be yeeraliikirira nti they may take advantage ey'olutalo oluliwo wakati we ne Rope ne bamweriminatinga ajja kulumbayo omuntu era omulala naye ng'era naye ava mu kibiina ekya NUP. Kyemuva mulaba nga yabawa highlight, naye highlight temwagibuuka. Ddiini yavaayo n'agamba wiiki eno gye tugenda okukuba omugongo, n'agamba alina information ku chairman Nyanzi.
naye n'agamba information yagenda kulindako gireeta. Ayina omuyimbi mbu gwayagala okutandikirako, omuyimbi oyo atta abaana okufuna erinnya oba okufuna fame. Ebyo byonna yali abikola lwaki? Kukulaga nti ogwa loopu gumutuddemu gumulemeredde. Era bw'ogenderera vidiyo gye yakoma okutuwa mugijjukira bulungi nnyo, yali atulaga nti atuwadde live coverage, naye nga live coverage gy'atugamba gye yatuwa teriimu information, erimu kwewaana kwereere. Kubanga leero omupiira gumwefuulidde. Ge gonna amaanyi g'abantu. Wandirimba abantu oba akabinja k'abantu okumala ebbanga eriwera, naye togenda kulimba abantu bonna lubeerera. Muganda wange Dini Lubowa era munnamawulire munnange, tukuwabudde ebbanga lyonna. Kati olwaleero akatuko olimu nkategeera, oli mu budde bwa katyabaga, tolina wotandikira ku kyejjamu. Olina ono omuguddeko olutalo, olina oli omuguddeko olutalo. Tokomye kuggula lutalo ku bantu bali ku ludda luvuganya, wabula otwaliddemu n'abali mu gavumenti. Omanyi bantu bameka Dini Lubowa be waakattira emirimu gyabwe ng'okola propaganda oyo? Do you think abantu abo bali happy? Do you think they are happy? Kati right now bano bonna boli mu kulumba, oli mu kwekwata ku kitengejja ng'omwala gukutwala. Naye njagala okugamba tereero onywere siniya teri kikuwonya. Tereero onywere kuba teri kikuwonya. Olunaku lugenda kukya lumu, bulijjo weewaana ng'oyagala kutwalibwa mu kkooti. Lwaki leero odduka ng'ate bulijjo weetenda nti gwe togenda kulekeraawo mpaka nga bakututte mu kkooti n'okukuliyirira bakuliyirire? Genda mu kkooti bakuliyirire, obitebye mu kkooti. Lwaki odduka kati? Owange, lwaki odduka? Kambateere wano. Munyambeko vidiyo eno mugimpere muganda wange yeekolera emutuukeko, agifuneko kopi, akimanye nti Dini Lubowa olwaleero olutalo olwamulemye ku loopu lwayolekedde wuwe. Era bingi byagenda okujja nabyo abyogere, bingi byagenda okuleeta, naye nkirekera eri bannayuganda to make your own judgment. Nkireka eri gye muli okukola judgment eyammwe. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Unoonyeko ku namba ye, gwe nayina embeera muyite etali nnungi, akulombera edduwa embeera ejja kutereera. Abankuumire eyo Dini Lubowa mutadde. Bw'obanga owalampa omuntu, making nga sure nti ebbugumu ly'otandika nalyo ojja kufundikira nalyo. Bugubugu teguba muliro. Olwaleero essanja lye lyalibadde lifumba. Bw'otuulanga eyo gy'otuula ku katebeko, Dini oreflectinganga nga tonnaba kubaako by'oyogera. Abankuumire mweraba.